Amawulire siga ssanyu kibinyo nnyini ddala nabambulawo omuliro akutte Club Abiance yonna nefuuka evvu. Club Abiance yani ya mugagga Joseph akiyimba bampita Vicky nsinzidde ku mukutu Vicky exclusive mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo gy'osinzidde okulaba n'okutuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyo ddala video bw'eri nkola yange yosooka ogimpeleka like subscribing liking commenting osobole okubeera nga ate ofuna interesting stories. Club Abiance esangibwa e Masaka eno ekutte omuliro mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero era nga kiteeberezebwa obuwumbi bwa ssente 2.5 n'okusukkamu bwo bwe twogerera nga busaaniddewo ddala era nga n'omugagga sijja gamba nti ali mu kaseera ka ssanyu wabula kaseera kuba kunyolwa kaseera kannaku ddala ekisembayo era ebitenkanika obuwumbi bwa ssente 2.5 plus si ssente ntono. Club Abiance eno yatandikibwawo omugagga Joseph Kiyimba era nga erina amatabi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okugeza nga wano e Kampala. Club Abiance esangibwawo Bukesa ku Hoima Road. Erina amatabi mangi ewereza ndowooza kati Club Abiance ewereza ddala amatabi nga 5 mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo. So ebadde yakajeweze oba ejaganye emyaka 25 bukyanga etandikawo e Masaka. Ojjukira nti Club Abiance yatandikira ddala Masaka bweva Masaka ne balyoka bajja ne bagizimbako ne wane e Kampala then negenda ng'egaziwa mu districts ez'enjawulo ezaggwanga Uganda. So ebadde yakamala bambi okucelebrating oba okujaguza emyaka 25 gye buvuddeko era wayise emyezi 3 bukyanga bava mu celebrations ze kujaganya emyaka 25 bukyanga Club Abiance e Masaka etandika ate emyaka emirala 25 tegisobodde kugitambulako yadde myezi 6 oba omwaka egitambuddeko emyezi 3 ate omuliro gwonna ne gubeera nga gugisaanyawo yonna. Munda mubaddemu ebintu bingi gwe oyinza okwebuuza nti ekizimbe ng'ekizimbe kye kibalirirwa bilioni 2.5 plus nedda. Muno mubaddemu music system yonna, mubaddemu carpets wansi, glasses, bala bino mwenge ogw'ebbeeyi ogusangibwamu, abakozi ebintu bye bakozesa buli kimu kyomanyi gwe yali ayingiddeko mu Club Abiance ndowooza. Club Abiance e Masaka ye club oba tuyinza okugamba yebadde entabiro y'ebyamasanyu mu Masaka town oba mu Masaka city olwaleero. Nzijukire dda za competinga club 2 wabangawo Club Abiance then ne wabeerawo ne Doris oba Masaka mujjukira twabeerangawo ne Club Abiance then ku milirwano nga tulinawo Club Doris. Club Doris oba ekyakola simanyi then ne wajjangawo ne wabeerawo Tavern Kick ejja luvannyuma ezaalinga ennyo mu mbiranye wabeeranga Abiance ne wabeerangawo n'eyo Club Doris. So mukadde ako olwaleero Club Abiance wejjiride nga bazimbye ebizimbe bingi nnyo kwetoloola club eno era nga bikola nnyo business ezirelated ku club eno. Kyetusuubira nti ba neighbors bafiiriddwa nnyo koze badde entabiro y'amasanyu mu Masaka city. Ba neighbors abadde bazimbye abadde balinawo those small businesses eziri attached to club I think bafiiriddwa. So omugagga ayogeddeko katono nnyo n'agamba nti tali mu ggwanga omugagga Joseph Kiyimba naye ategeezeddwako amawulire gano agaguddewo ku kifo kye era bw'atyo n'agamba nti ali mu kaseera si kangu cause business eno aba club eno yemu ku mwabadde ajja akasimbi ate akalabirira famire ye oba oliawo n'obulamu bwe ng'omuntu. Kale byebyera ebifaananyi by'osobola okubeera ng'olaba bibadde by'amatulutumbi ssaawa nga 10 ez'ekiro
omuliro ogwo we gutandikidde kiteeberezebwa nti gwandiba guvudde ku masannyalaze. Then katukome ku ekyo eky'amasannyalaze naye amasannyalaze myaka 25 ekizimbe kiri wayadi. Myaka 25 tewababangawo shooko yonna. Anyway, bampita Vicky, nsinzidde ku Vicky exclusive. Subscribinga, likinga, commentinga. As of now mbajjeko engalo.